katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo program omwanguzi tawanika tulina omuwanguzi waffe omwami Male Sergio. Mwami Sergio Nnyabo tukomye tugamba omukazi bamuzizaayo ejjinja akagugu akakulekedde awaka mwasisinkana bamuzaayo ng'abeerayo be bamanyi we byali tewamunoonyako muno anti kati ebibeera ewaka eri tobimanya migoba gyaluma oba byali bitya mwaka ki ogwo kirabika twali mu 2 oba 11 awo kati wa 11 oba 12 amasimu nga weegali awo obusimu mukuba era olumuwuliziganya bwe bityo kale omanya byabadde bitya n'akubuulira kuba kyenzijukira kati yendoozi oba yatuuka n'aba nga ategeddeko nti alabika atambula naddala yayagalanga nnyo okujja olw'emmande Mande lwakubiri awo ndoozi akitegeeza nti oluusi oli bw'aba yabaddewo nga ku wiikendi yaba yasimbudde oba ku makya naye bwe yatambuliranga ennyo nga wiiki etambula ng'etandika so gye byaggweera lumu era tuba tuli era omwami ndoozi yajja ewaka nga taliiyo n'amukubira essimu oliwa bakuba essimu twali ndoozi awo bayitawo Little Flowers mu ndongo ya gundi evuga ndoozi yalinga lwa 6 ndoozi yali amanyi tajja bamanyi we yali akimanyi naye atuuka ewaka ono taliiyo tugenza kutyakala essimu evuga zitandika simu zivuga oli ne gundi ekyakala n'emuggwako modu n'ebula ndoozi natandika kweraliikira bannaaye kubanga omuntu gwe basuubira okubanga oli jjinja kumpyanga kumpa oli Kampala oluusi ssaawa 8 gwa kiro tolina na mmotoka gy'ogenda kulinnya ekuddusa ekutwala awatali nti bodaboda n'ekuvuga dakika 2 otuukeeka gye byaggweera oba oli yamala n'akubako ne ku ssimu yange oba yali yagifuna n'akubako oba nga tayogera oba nga ali kiwe bityo so kyenzijukira ku olwo nti ono ku makya yakeera kulinnya n'agenda bwe yatuukayo bwe yatuukira mu ddwaliro ye n'alaga nti yadde yafunye obuzibu abadde mu ddwaliro era bwe yadde waka nga alina ne kanera wano ataddeko kanera ku mukono nga yabadde mulwadde yabadde agenzeko mu kiriniki n'abeerayo bwe bityo yalina ne kanera kati of course era oyinza okulima naye nga n'oli gw'olimba ayinza okubitwala oba bitabitwala oba kyonna kikirina n'abikkiriza nga naye ali wakati awo oba nekigenda bwe kityo ate omuntu abamu bw'aba ayagala omuntu oyinza n'omunnyonnyola n'amanya nnimbye naye n'agenda ng'abivaako kati ekirala era abavubuka kino njagala nkibagambe nga bwe ndooza guno gulinga gwakusatu nga nkyogera abavubuka abamu bakwana abakazi ng'olaba mwenkana naye naye omukazi bw'aba yali ayingiddeko mu mbeera z'amaka tomusobola bw'aba asazeewo okuba omuzibu aba asobola okukusobola kubanga asobola okuba yayingiramu embeera z'okontrolingira mu malogo kati gwe n'ojjooba nga ye alina powers zakkukozesaako era oyinza n'okkeera enkya ng'oyagala omukyawa naye nga si kyangu ng'olaba teriakimufugirako so nekyennategeera oli abantu abamu bwe baba nga balinako ensobi ze bakola oba ebikyamu pakati ffe bw'olokoka otandika kukola bulungi n'omwoyo olw'okuba ogezezaako okubeera omutuukirivu n'akuyamba naye ne bali abasazeewo okukola obubi nga bw'omanyi nti emirundi egimu omuntu bw'ayenda akolerako ebibi ebiwera alina okulimba n'ebirala ebitambulira kati waba wansi atuuka nga bw'aba alina omusajja ono noone olumu wesanga akonekitingamu mu byabasawo asobole nammwe okubeera nga abakontrolinga oyinza okuba wanyiize nnyo ne bw'atuuka wali n'atandika okwogera naawe n'okulaba nga omutima gugenda gutereera kumbe oluusi aba yakusipeerinze dda nekukozesezzaako ddaki amalogo okitegeera so
kwolwo gye byafundikira naddeeka nendozera oli yamanya nti kirabika bino bwe biti ne bwe biti so baatuka ekiseera ne bamanya nti alinayo omwami oyo mulala e Kampala eno omusajja kati naawe mu understanding yawe twakyakaliranga ennyo mu kirabu baafunawo ko kubambega musajja yali ayagala mukazi we naye gwe nga tolina musisi egamba naye bana musajja ali ntema ejjambi omusajja ayinza okuntuusako obuzibu gwekyo tewakirowoozaako nti wakandekemuka omusajja ayinza okunkola kati engeri gyoba watandika noyagalana n'omuntu nga akulaze si mufumbo siki omusingi guli n'okwagala kwonna kwoyowawo wate si kwangu kumala gakuzingazingako naddala omuntu nawe kuba wamusiima kati kyenkugambye nti omuntu otuuka eno mu maaso n'omanya gyebiri naye abasinga amanya gyekiri naye naye akyagala nga bw'akiraba lwaki yanaafunako paati ye okitegeera so gye byawunzikira jjukira tuba tutuuka mu maaso kaawo lulala era batugwako mu kirabu yali aliwo kirabu zino zaali ziri awo nga ku New Vision nga zeeriraanye zonna nga z'amaanyi kati lumu twali mu ndala eyo nekuba ku Tuesday awo tuba tuli omwo ngenda okulaba wetuyimiridde aba avuddewo kuba yali agenzeeko oba ku menza kikubaako kyajjayo nendaba omuntu kati nga ndabamu ng'afaananamu oli gwe nalaba luli oga nenyina omuntu gwendabye wano bwati newe tuba tuli awo batata ne bajja ali ne banno oba babiri nja biki bikola kiwanoono mukazi wange biki ne mugamba owaaye yantuukirako mugamba owaaye nze nga tombulirangako nti mukazi wo simanyi gye nakijja oba nali nakirowooza dda simanyi naye nga kitegeeza kituufu asobola okuba mukazi wo naye nga simanyi abasajja obeera tukola ki ate oluusi oli tomulabye oba nampeta awo era namugamba nti waaye nze nga siraba nga mbadde tombulirangako nti mukyalawo olwo atusanzeemu asazeewo okwogeraganya jjukira luli yayogera na mukyala n'afuluma ne bamala ne bagenda n'amunyweza ne bagenda ku luno yatuuka nga ataakinga omugamba owaaye nze nga sibadde simanyi nti nga tombulirangako nti mukyalawo nakakkanaawo biki n'akubamu omukyala ekikonde ku nnyindo we bityo nakanaawo munne namuga atufulume tusooke tufulume wano bulungi ne tuvaamu bulungi ne batatubawunsi nga babawunsa ne tufuluma wabweru awo ne tutandikamu awo bikyayombyono mukyala wange biki n'ebirala yali alina gwali nayo gaaya ali awo mumpimpi mutonotono yekyanzemu wange buli mumanyi buli mugagga abaako omuleebeesi waawo kati ono mugagga tabulwa muleebeesi envuka ye omusajja yekyangamu awo agize bw'ati kati agenda okuba nga aleeta omukono nengunyweza bwenti kale nagunyweza nga obeera nga naawe weefaako yagenda okugezaako gusikandoza nga musingako ku kiwago nga teguvaamu ate naati oyo muvubuka yali yekyanze nnyo kubanga oli yali ate kati ali mu kwogera na mukyala we biki ono ate neyekyanga nnyo n'abanga yagala okubuleeta ekikono nemukwata omukono agenda okugezaako gusika nga atalaba tasobola gujjamu n'abivaako nakakkana kyavanziza wali ebba nangamba omanyi munange oyo omukyala ekyamazima mufumbo balina n'abaana bwe bati naye mukyala we biki nga bwomanyi manyi muntu okwana omuntu nga tomanyi n'ebirala naye kyekyo ekiriwo ne bamuvuga bamututta ewaka bamutuuka ewaka keera ku makyera nga bamukeeza paka waabwe jinja ate kati eri muwala nga oyisiza yiganga eyo nga bugiri yamugoba omusajja amututteyo abagambye abawaka ono biki bwe biti ne bwe biti abibabuulidde gye byafundikirira nga amuleseeyo ebulidde byonna byakola ng'okyakola ejjinja nze olwo anti nkolera mbeera bbanda mbeera eno oli yava ejjinja najja oba olumu neŋŋendako ejjinja ne tutakalirako eyo mpulira nange mba nti awayiseewo olunaku lumu oli ng'akuba essimu
nga nnyonnyolamu awo nga ŋŋamba nno ensawo yange gindeetereko nga ntwala nsawo nange olwo ŋŋenze paka eyo ntandika okumanya kitundu gy'abeera otutuuka eyo tukoze eki abinyumiriza byonna nga bwe byabadde nga kitegeeza alinga bagobagobye kati tuba tuli eyo tugenda tutandika amala apangisa asalawo apangise wano twapangisawo nga nakibizimbiko yalinamu ku ssente nga yeepangisiza omuwala nga tuyiya afuna ewakaawe yalina abaana bameka kigambibwa baali oba basatu kati jjukira n'ebino bye tuzze tubeeramu waliwo awo omwana azaaliddwa era tumanyi gw'omanyi omwana wo oba wa musajja ekimu ku byo naye ng'ate alinga eyalaganga ennyo nti ayagala tuzaale omwana mpulira omwana akufaanana naali batonga era alaga afaanana omwana gyali tugenda kutuukayo mu maaso kati kanyezeeko okugira olw'obudde tugenda apangisiza ennyumba nakibizaawo tandisa obulamu obw'okubeera yekka twogera bwenjira bwengenda bwembeerayokko bwembeerako eno bwembeerayokko bwe bityo otutambuzaako obulamu naye jjukira abantu omuntu asobola okukola obwenzi oba nga ayagala kino nekiri naye ng'ate kati oli yali olwedde mu maka nga wali bw'otuuka ejjinya waliwo akatundu ke bayita liponi garden amayumba agalimu gabanene abalina ssente okitegeera kati yali ng'ali mu famire nga ssente mweziri kati maybe nga bw'obeera nti mu nsi yaffe eya bulijjo etali ya kirokole abantu tebakkiriza wakiri ofuneko kyofunye ekirala okyerekereze maybe osanga abeera ayagala kino abe nakyo ne kino ng'akirina oba okiraba kati maybe gyali nga gyali maka ag'ekigagga n'ebirala naye nga nange ewange atali mugagga ng'osanga naye wanyunyumira so mu mbeera bw'etyo naye yali nga tanvaako so okukakkana abeddewo awo nange bwembeerako eno bwe tutambulira awo tutuuka ekiseera nga ndaba nange mulimu olumu lwemba nga siriiyo ndi eno mukubira essimu oyogera naye kati omuntu bw'oba oli naye omutegeera ne bw'ayogera kati watuuka ekiseera ng'olumu ng'alina mukwano gwe anya ye Naaka naye nga buli lwankubira essimu kyandika eno wa Naaka nga ngenda okuwulira ayogera nga abadde yeebase neŋŋamba naye kyekiri eyo neŋŋamba oba si ekyo ate nga bwe mugamba mumpeeko Naaka ng'amumpa ne twogera kati nga naddawo neŋŋamba nti oba Naaka mpita mulamu naye ng'oba yamufunirayo ne muganda we oba bulaaza we nga byannokutega naye bwe namala nengenda netegereza embeera neŋŋamba nedda bayinza okuba nga eitha ekyo oba si ekyo nga waliyo omusawo nga oluusi bye babaamu kati era lumu lwali lwa Sande nga ndi wakujjayo soka olwo yali wakukyusa nnyumba kufuna ndala kati nemukubira essimu nakola byenkola mangu neva okusaba nenkola byenkola nemukubira essimu zaali saawa obanga 9:10 awo ndoza mba ntuuse lugazi nene mugamba nkyalina bye mmaliriza nja kusimbulanga ku 10 awo naye olwedde nali naatera okutuuka awo njinja mbikaawo kati ye teyamanya kati naŋŋamba ndi wa Naaka naye nze nga nasensinga dda nti ku bibiri kuliko ekimu nga nnyina omugwako bugwe natuuka ku siteegi nga ŋŋamba wa booda nti waliwo omuntu Naaka bw'ati ne bw'ati ani mumanyiyo ng'oli aga nti Naaka mboga afaanana bw'ati ne bw'ati alina ne Ajati mwajati gwatera okutambula naye mu kyotala muwanvu bw'ati kati omu bukyava asensinga agamba ono mutwale ewa Mmozi naye nga bawanteeka ku ppiki nga tugenda nga tuvuga oyingira omunakibizi n'oyingira eyo munda bw'otuuka eyo mu maaso waliyo akalinga akasozisozi n'ekibangirizi kiringa kya kisaawe mba ntuukawo bwe nti nga tunatera okutuukawo ne nnengera nga mu maaso we tulaga nnengerayo ekisiisiro ekinene kati kwe kugamba wa booda nvuga nti we tugenda weewali nti ye nemuga kati gwe koma wano nentambuza bigere nentuukawo
nebanyaniriza babeerawo obutebe awo waliwo obusiisiro obulala obutono nga 3 2 gye byaggweera nga mugamba nti mubuuza nti wano bannaaka kati we nabuuza ekyo omwami oyo neyeekengeramu baali tebasoose kunziramu bulungi ate nga yebba wannaaka kati nemugamba nti kale kyeŋŋamba nti waliwo ajati bwati naye ŋŋambye nzije mumusange wano naga nti ajati waali nga bagenda okumuyita bayingira kisabo ekyo ekinene nga bayingirayo okumuyita bagenda omuyita nange nga neerowooza nga ŋŋamba wano katebe we mbadde ntudde njagala kukola ko short call nga ate ŋŋenda emmanju olwo nyina akasimu kange njagala nange nkwate ekifo n'ebigenda mu maaso kwate video olwoyina emyaka emeka tubadde awo mu 2 kireka tubadde mu 2 nga 3 maya 2013 awo olina emyaka ng'emeka sawa by then kireka gyabadde emyaka nga 3 mba njagala okukwata ka video ndi awo mbadde nefuda akola short call oli olwamugamba mayimesebwe deno neddeno nepapukira omwo kakana waliyo omulyango emmanju ayagadde okufuluma ate amaze ayingidde waliwo abakazi nga 2 bebasaira wabweru emmanju awo kati oli mandu azabakubye edda naye baali kale okusinga nga eyo bafuuyirayo mingi kati oli omu kwe kugera nayogera kati bwamala akomawo aŋŋamba nti ataliiyo ya muwala yeyajja okuŋŋamba titaliiyo ne mugamba nti aŋŋambye waali wano era ne mu kkubo simusanze kati jjukira omusajja ye yawulira nga ajja tyayogera ku simu nti ogenda kujja gera tulabe ennyumba eri nti kale kati ye yakakasa nti ddala aŋŋambye nzijaawo kati kyeyava agenda omuyita n'atamuzibira kati ono agenda okukomawo kuŋŋamba nti ataliimu nemugamba nti aŋŋambye waali wano ate ne mu kkubo simusana nga nti yafulumye naye yayise eri manju nemugamba nti awaali kati nange mulabyeko wali nga ayingira afuluma bimusobedde kati era ngenda okuddayo bwendi kati omuwala we n'agenda okugamba omukyalo oli omulala emmanju wali nti mugambye naye aganye nga nti taliwo naye akoze eki aganye naga nti awo omusajja amulabye abadde awo nga naye amulabye namulabye dda kati oli bw'amanya nti ddala tukoze eki tunamulabye n'ebirala yamala n'agamba omusajja nti kale mugamba ajje munaye ayinza okulowooza ndi eno n'abasajja biki omukwatidde mu firimu naye nga firimu okyewunyisa bwe nakakwata nga bwe nti nokanyiga stop essimu weesevingira ate yabulakinganga nezikira nga ngenda okugizaako nga tekasevinze nekenaddamu era kakola ki nekenaddamu okwata era essimu we naginyiga nga stop okusevinga ate yafundikiranga ebulakinga mpulira tokuteka firimu era namala nenkwata yakalala naye nga kali akekinyusi yabutebukutte kyova olaba ffe oluusi mubeera awo byembagamba nti oli oluusi alina amaanyi ag'enjawulo gwe okusaba kona kutono sina byoliko gali amaanyi awo kigava gakusingako kati awo gali ne gansingako ka vidiyo nafunayo katono nga tudda waka nga ŋŋamba omukazi bw'omutunula maaso bw'ati yagamba akola ki mu ssabo era yamanya bya ssabo kuba waliwo lwotuuka kati wamugamba tugendeka kiki waliwo lwotuuka ng'ebibi bisiŋŋana naye yatuuka waagambira nti amugamba ajja ayingiremu naye ayinza okulowooza ndi n'abasajja kati ng'alaba wakiriko kati komanyi nti abadde mu bino okusinga okukitwala nti abadde alina munju oba na musajja oliyingira kati nza nalyetolawe nti nenzijawoko nagamba jangu yingira nemugamba naye jantugende eka nagamba agenda nja kukusanga nange nenfuluma neŋŋenda najja nagamba kati netubeera awo nagamba kati obadde olowooza ndi mukuloga ggwe biki biki kati jjukira nga bambi yaleka amakaage naye nga nagaagaagala kirabika omulamu ogwasinganga okuba naye nga nange era yali alina okunkontrolinga so bituuka mu maaso awo
Netutambula mwaka ebbanga awo netuuka nga alina okuwa mwami we n'addayo ewaka nga wayiseewo nno emyaka oba gyalinga 2 oba mu kitundu. Mwami we n'addayo ewaka era n'abagamba ensonga katuzimalirize ebiki naye tukole ki. Omukyala addeeka ndowooza n'oli yamusinga amaanyi nampulira nga agaana n'okwavulala yali agenza ayavuwala n'ebirala. Kati naaba nga alina okuddayo. Kati jjukira ewaabwe nali natuuka nga nange baafuuka bakwano bange. Bw'otuuka eri famire ebeera emu nga wano naye nga bazaala abalenzi n'abawala. Kati abalenzi oluusi babatemera kumpimpi awo nabo ne bazimba alawundi. Kati otuuka ali ng'oli mu famire emu yadde maka galimu nga 3 ana. Kati nange eri nali nafuuka wa Luganda nga era waliwo mukulu we. Singa zange babimanyi bulungi tweyagala naye nga abamu tebabimanyi nnyo. Nange era ngenda nembeera netubeerako awo ku kitundu bwe bityo. Gye byawunzikira nga alina okudda mu maka. Nange neŋŋamba oli mukulu we mwami anko oyo nemugamba naye omanyi nti kindabye eno ndabye mulinayo abakyala abafaanana nga ye bangi. Kye tuba tukola nange nga bwazzeeyo nange munfunireko eno omukyala omulala mpase. Jjukira omusaayi gwange nange gutambulira mu bakyotala. Naga gundi tajja kukkiriza mumayi nemugamba anga bwazzeeko nange kati nyina okuba ne family. Kati ye oli yali ayagala abe nga azzeeyo nenga nene wange asigala gyali. Nemugamba naye nange nkuze ate naye nina okubako nina bye njagala okulaba ng'omuntu akula. Mbireko n'amaka nga alina omukyala waali awo n'abaana okuzaala n'ebirala. Jjukira oli tumulina naye tumulinako ensonga. Gye byawunzikirira ne bamuyita n'alaganga akkiriza tewali buzibu biki bwe bityo. Mba ndi awalisawo ebbanga ttono ne tufunayo omuwala. N'ozaala n'oyo omuwala? Ne tufunayo omuwala omukyotalo okuwasa kuba ye eri gye bali. Bwe tumufunanga naye aba ayita ono anko muganda we ng'amuyita taata oli omuwala nga muwala wa muganda waabwe bwe bityo. Jjukira era naye yali yazaalayokko ng'omu oba bwe baŋŋamba. So mu bufunze ne tubeera nga tulina okusalawo okumuwasa. Owasa omuwala oyo oli 98-7 emmere y'omwoyo gwo. Naye nga tetundagenda ate mu kuwumulamu bo abakijja kugwa Gospel Outreach Ministries bakutuusaako omusumba Lilian Nakawooya ne Nakalyowa ne Pastor Brian Lubega mu Worship Experience 2019 awo ewankulukuku ku lw'omukaaga luno Saturday eno mwenna abantu babayita mugende ewankulukuku ng'omutwe gwe baleese guli nti Shikina Glory era nga kutambulira mu kuva ana olunyirira 35 bagamba nti wali abayimbi bangi nnyo nnyini ddala Brian Lubega yennyini Nakalyowa Jonathan Barbara Godfrey Kwezi ne Beth Sesanga okuyingira kwaki kwabeerere bagamba nti jangu kerako ssaawa 7 zennyini ate baggalewo ku ssaawa 4 ez'akawungeezi. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 noti 25 2 oba noti 788 noti 93 893 oba noti 7 noti 3 824 oba 824 noti 3. Emmere y'omwoyo gwo. Tusobwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98-7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98-7.